Yo, this is Rampantilla Radio. Channaku ye DJ amanyiddwa nga Bush Bebe yatuvudde ku maaso era ng'ono omubiri gwe gwasangiddwa mu nju Entebbe gy'abadde awangaalira. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye ng'ate okusinziira ku bubaka bwe yasembayo kubanga ateeka ku mukutu gwe ogwa X bwalimu akanyomero oba bwalimu layini eyali eyoleka nti oba oliawo ajja kugenda lwakuba nti ebiseera ebisinga tetusobola kubirabirawo. Omuntu amala kugenda ne tulyoka tutandika okulaba obubonero obwo. Mu bigambo bye yawandiika nga postinze ka video we yali azina ne mutowe omuwala n'agamba nti bino bye bimu ku bintu ebitonotono oba ebirabika ng'ebitono naye ng'ate bimeekinga obulamu okubanga bunene, mulimu n'essanyu. Emabegakaawo nafunamu akaseera ak'essanyu ne mutowo wange oba lastborn waffe asembayo. N'agamba naye kiwulikikanga ge mazina gange agasembayo mu bulamu. Okawulidde ka statement ako yakiwuliranga ge mazina ge agaali gasembayo mu bulamu, and indeed it was his last dance. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Rest in peace Bush Bebe. Ate nga yo poliisi yakutte omusuubuzi Elvis Katabazi ku by'okwefuulira omukyala amanyiddwa nga Hamida Mutesi Nalle ow'emyaka 35 oyo gwentaddeawo mu kifaananyi eyamuwola obukadde 18 n'amutta. Ettemu lino lyabadde ku kyalo ekimanyiddwa nga Namuyenje mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono. Bino byabaddewo lunaku Lwakusatu. Omukyala ono ye yawola omwami Elvis Katabazi obukadde 18 ate oluvannyuma n'amwefuulira bw'atyo n'amutta. Ekyo kikuwa kyakuyiga ki? So ng'ate bo abatuuze b'e Bukaya mu Njeru Division mu disitulikiti ey'e Buyukwe be bakyali mu kyekango oluvannyuma lw'omukyala Principal Mulamba ku masomero ag'enjawulo mu disitulikiti ey'e Jinja amanyiddwa nga Amina Mutesa okusongebwamu engalo abavubuka babiri abaakwatiddwa ku ttemu ly'omukyala amanyiddwa nga Jessica Mutesa ow'emyaka 26 ng'ono nzaalwa y'e Masese Jinja wabula nga yali yabuzibwawo era nga abadde anoonyezebwa. Omwana ono omubiri gwe gwasangiddwa nga mukwano gugenda maaso kubanga ate guvundira mu maka g'omukyala ono nga balina bwe baaguziika oba okitegeera. So ku lw'ensonga eyo bantu batandise okugamba nti oba oliawo ono yali yamusaddaaka asobole okuba nga afuna ekifo ekinene mu gavumenti naddala mu Ministry of Education kubanga mukyala ali nnyo mu byenjigiriza. Poliisi bwetyo yamugombye mudda obwala naye nga abavubuka ababiri abaasookera ddala okuba nga tebakwatibwa poliisi ku nsonga eno bo bagamba nti omukyala ono ye yabatuma okutta oli ate nga bombi be Bamutesi. Oba okiwulira. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya Zambia omukulu amanyiddwa nga Edgar Lungu mu mwaka gwa 2015 okutuukira ddala ku 2021 bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 68. So ng'ate abakungubazi ab'enjawulo omuli bannabyamizannyo bagenze mu maaso okuba nga tebakuŋŋaanira ku kisaawe kya MTN Arena e Lugogo okujjukira ebirungi omugenzi Cedric Babu Ndirima byakoledde ekisaawe ky'ebyemizannyo. Kinajjukira nti Cedric Babu yaliko pulezidenti w'ekibiina ekitwala omuzannyo gwa tennis mu Uganda. Omukolo guno gwategekeddwa olukiiko olutwala ebyemizannyo mu ggwanga lu National Council Sports. Abooluganda bonna babaddewo, abaana b'omugenzi, taata, emikwano bwe batyo ne bagenda maaso okuba nga ate bakungubaga. Jjukira nti ono okusinziira ku nteekateeka nga bw'eri kigambibwa nti agenda kuba nga aziikibwa ku lunaku olw'omukaaga. Ate nga bo ababadde bavaawo okulamaga be basimattusa okuba nga bafiira mu kabenje. Yes, abantu bano babadde bawerako ddala 50 era nga babadde bavudde mu ggwanga erya Kenya okujja wano e Uganda nga mukwano bazze Namugongo. Akabenje kano okusinziira kwabo abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti kaagudde mu kitundu ekimanyiddwa nga UCI Cell muwali eri mu Osukuru Town Council Malaba era nga bagamba nti emmotoka ennamba KCQ 05Q yeyabaddemu abantu bano era nga yabadde bbaasi ya ssomero gye babadde bakozesezza. Alhamdulillah bonna tekuli yafudde wabula nga ate banyiga biwundo.
Atenga bwetudda ku nsonga za bbomu eyatulikidde wali eri Munyonyo waliwo omukyala eyavuddeyo okubaako byannyonnyola ng'agamba nti y'omu ku ba eyewitness ababaddewo wali ku ground so ng'ate waliwo n'omukyala avuddeyo okwogera ku mukyala amanyiddwa nga Byaruhanga yes Sumaya agambibwa okuba nti yafiiridde mu kanyamberege kano era nga atwalibwa okubeera omutujju eyabadde atwala bbomu ye agamba nti okusinziira ku byayogeddwa n'okusinziira ku muwala ono nga bwamumanyi ate nga yasomako naye takkiriziganya n'ebyo boolyawo ebyamugeddwako. Nze mponye mbadde sinnatuukawo wali wennyini we babadde naye nga badde ntuuka nebaluka boda gye mbaddeko neeweta. Biki eno ebadde bwera oba ebadde tennayingiramu? Ebadde tennayingiramu ebadde wali wali ku lutindo waggulu. Bantu bameka gugolereko abafiiriddewo? Babiri. Kati nkulaba oli mu kubalaka akantu kiki ekyokola ekyo? Nsoma sappule yange. Kuba Mukama yakuyamba. Amannya g'amatuufu ye Byaruhanga Sumaya ge g'amannya g'amatuufu ne bwe munaagenda mu UNEB buli wamu ge g'amannya ge yali akozesa ku ssomero era ge tumanyi naye nga nze nga we nali mumanyi saamulabamu na buzibu nga we twali tumumanyi so sobola mwogerera bibi awummule mirembe ebintu bisobya ku bantu nze ngamba n'omusajja oba gwe yafumbirwa mutujju oyo omusajja teraka n'amuteekamu ebyo ebintu by'ekitujju ate nga yamufumbirwa so nga talinawo ngeri gy'akajja asobola kuvaayo okitegeera so omukazi wattu abaddemu eyo embeera nga nze bwensuubiriza sikirinaako bukakafu okitegeera naye nga Sumaya we twali tumumanyi Sumaya teyalina mpisa mbi era yali hedigalo waffe yali muwala mukakkamu nnyo ate yali asomana bulungi nga mugezi okitegeera kwegamba byewuunyisa saawa eno byewuunyisa naye kati ku social media mubitaddemu ebyobufuzi ebintu bino nze mu kulaba okwange tebirimu bya bufuzi nze nga nze wenkiraba. Akatambi kano kakwatiddwa ku luguudo lw'e Masaka yes naye nga bagezaako okukulaga abakuumaddembe oba bayite abapoliisi engeri gye babadde bagenda mu maaso kubanga ate bavugamu emmotoka kwe babadde batambulira oba okitegeera ng'ekkubo si lyeri lyawo nti liriko emmotoka nnyingi nti oba balina kye bayisa naye nga embeera eno bannansi bagirabye okuba ey'obulagajjavu okitegeera ng'eyinza okuviirako abantu abali innocent okuba nga ate bafiirwa obulamu bwabwe. Weewaawo yo poliisi y'ebidduka bo abagoba b'ebidduka naddala pikipiki bavudde ne bagenda maaso kubanga ate beekubira omulanga nga bagamba nti bakooye abasajja bano okubanga ate babajjamu ensimbi eza buli kaseera era nga bakkiriza nti ndowooza buli wiiki owa traffic asoloza akakadde akawera akalamba okusinza ku ssente ze babakukumbako ate nga bakkiriza nti ssente ezo teziri nnambulukufu mu bitabo bya gavumenti wabula sente zaabwe nga bo okubanga bazezza naye bagamba kisusse onaba yakakuta omulala n'akukwata n'akamulamu endala onaakugjamu omutwalo oli n'akugjamu ebiri onaakugjamu esatu oli n'akugjamu bweziti ate nga bwe batyo bajja mu bantu ab'enjawulo. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni agabudde abantu b'e Wakiso wamu n'abantu b'e Kampala bagenda okubanga ate bayitamu Idi ente ziwerako ddala 49 basobole okubanga ate bayitamu Idi. Bw'ayogera ku nte azijjukiza ente omukulu Kyagulanyi Ssentamu ze yatwalira abantu b'Etteeso wabula ng'ente ezo zaali 7 era bwe batyo ne bateekawo memorandum of understanding ne bagisayininga bulungi nnyo nnyini ddala ebyo nno omukulu amanyiddwa nga Mike Mukula byonna yabikubamu ebituli n'abagamba nti abantu beeyo tebali waffe bote 7 bokka oba okiwulira n'abasuubiza ebinene. Naye nga bwenjogera ku Namyalo omukyala Hadija Namyalo bw'atyo yagenze maaso kubanga ate avumirira omukulu amanyiddwa nga Honorable Joy Lusennyonyi ng'agamba nti talina kyakoledde bantu bannakawa. Embeera yene Wasennyonyi wano asubira Museveni agenda kujja agogola omwala ogolerera wano wetuli mumulise mumukutambuze bulungi bowonawonawa paka eri bano basubira Museveni agenda kujja agogola omwala guno nga balonda Ssennyonyi emupiwa
agenda afuna bukadde 4-5 motoka z'amaanyi amale agumire Museveni. Kati Museveni agenda okujja alongoosa emyala gino oba Wasenyenyi alina okukotinetina ne LG5 n'abalala paka ku mitendera ejja wansi okulaba nti kibalongo. Bannange ebibuuzo bingi ansa ntono kati so ng'ate yo kkooti ezizzaayo mbega wa poliisi omukulu amanyiddwa nga Charles Twine n'ow'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Noah Mutwe kw'alimanda mu kkomera Luzira okutuukira ddala nga 17 Juuni. Bagamba nti poliisi erina okuba ng'ate ekola okunoonyereza ku misango gyabwe. Bano babalanga gwa kumaakuma muliro mu bantu okuba ng'ate bakyawa gavumenti eri mu buyinza, so ng'ate ye tulina okusingira ddala bamulanga gwa kukozesa bubi mu timbagano ng'aweereza omubukulu amanyiddwa nga Noah Mutwe obubaka wamu n'okumukumakumamu omuliro. So ng'ate mawulire agaliwo World Bank ekkiriza okuba ng'ate eddamu okuwa ku Uganda omusimbi. Jjukira nti eno yali yateekawo ekkomo mu mwaka gwa 2023 era ng'ensonga yava ku bisiyaga. Naye nga y'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaliro atongozza ekitabo ekyokuna ekirimu pulaani y'eggwanga erambika gye liraga mu by'enkulaakulana okutuuka ku biruubirirwa byayo mu mwaka gwa 2024 era nga omukolo guno guyindidde wali eri ekkololo bingi ebigenze maaso kubanga ate bikoonwako oba byogerwako, naye nga ebimu ku byo kwe kwogera ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Zaake n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Tamaguzi nti ababiri bano abantu bafube nga bwe basobola babakasuke ebweru tebabazza mu buyinza. Ayogera ku bantu b'Emityana n'abantu b'e Nakaseke. Kinajjukira nti omukulu amanyiddwa nga Honorable Tamaguzi yabadde yakeeyunga ku kibiina kya National Unity Platform mu butongole okuva mu DP gy'abadde. Naye ab'Emityana mutereeza akalulu bannange. Buno obusajja obuli eyo tubulina kye bukola butabula. Mugenda muleeta obusajjasajja buli eyo. Arui Nebi Road, 33 kilometers, this is in West Nile. Pakwacha Nebi Town Roads, Oruyo Pakwachi Road, 62 kilometers. Matugasemu toka Peka, 41 kilometers. Wali akasajja eyo naye nakasiki bannange. Akasajja abantu bage mutereeze ebigambo ebyo. Obusajja bugende bukole ebirala. Matuga Semutoka Peka, Tororo Mbare Soroti, this is a long one. Soroti Dokoro Lira Kamdin Road, 189. These are ongoing already. Karuma Oruyo 43, Masaka Chotera Mutukula Road 89, Nyendovira Maria Road 11 kilometers, Access Road 7 kilometer rehabilitation of 166 million equivalent of national roads that have reached their service life. What they call service life is Zikadiye. The strategic bridges to be prioritized. There's a road in PG Erimonde Jetu Kasanje akatawo nakalala bakita batya Kasanje Kisubi waliwo akatawo n'ebyo munda kalala nakawuka eyo sikirabye wano tulina okugiteekako nayo. Naye abantu batereeza obululu bannange kubanga the strategic bridges, so I will have to add that road. I thought we had started on it. The strategic bridges.
akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya atali lubuto kakozese nayeteekateekera okufuna olubuto kakozese kuba kajjanjaba infections omuli UTIs omuli candidiasis omuli kabootongo syphilis omuli ne gonorrhea endwadde y'abazira ateka oil ebigambo ebyo biwulidde abantu bayinza oba nga balowooza tunyumyamu binyumye gw'atabanyizibwa infection omuli UTIs omuli candida omuli syphilis omuli gonorrhea okozesa otya nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi asiiba mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil abamu basiiyibwa abamu babutuka abalina athletic foot ebigere ebyonooneka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga ne bireeta kaboni mugere kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder. Zino z'entebe zibadde zitegekeddwa okutuulibwamu ab'oludda oluvuganya gavumenti wabula nga zisigadde nkalu so ng'ate bo abannamawulire okuva mu Daily Monitor wamu ne NTV tebakkiriziddwa kubanga bagenda mu maaso okukavalinga omukolo guno wabula nga ate TV emanyiddwa nga Tayari TV ng'eno ya Speaker wa Parliament Deputy amanyiddwa nga Tayebwa Thomas yeegenze mu maaso kubanga ate ekola ku by'okuripootinga direct from Kololo. N'emikutu emirala nga bukedde gibaddewo naye nga bo aba Daily Monitor wamu ne NTV bagobeddwa ku siini. Yes, weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Nandala Mafabi avuddeyo n'ategeeza nga bw'ali more than ready okubanga ate ajja omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe mu kalulu ka 2026 nti yajja kubanga ate asobola okukikwasaganya bulungi nnyo nnyene ddala. Teweerabira nti oyo ali mu kibiina kya FDC so ng'ate muna FDC munne amanyiddwa nga Anthony Akola avuddeyo n'ategeeza nga bw'asaze eddiiro okudda mu kibiina kya NRM. Jjukira nti ono ye mubaka eyayisaamu omukulu amanyiddwa nga Honorable Zaake Ensambagere emabega kaawe baali mu Paalamenti. Ono agambye nti yagenze maaso kubanga ate akizuula nti ababaka abali mu NRM babalyako ssente nga bo bali eno mu kutangaala obwavu ne bubaluma era ng'alabira ddala ebitundu ebyo ebitwalibwa aba NRM biri bulungi nnyo n'okusinga ebitundu ebitwalibwa bo. So ne ku ensonga yasazeewo kubanga asuulawo ekibiina kya FDC adde mu NRM naye yeerere ku musimbi oguli eyo ogutokomoka. Ate ng'eyo omukulu amanyiddwa nga Kagoba Twaha naye bw'atyo teyalutumidde mwana. Jjukira nti ono yali mu NUP bw'atyo yakimye dda ebiwandiiko asobole okuba nga yeesimbawo mu kibiina kya NRM mu butongole. Omukulu amanyiddwa nga RDC Kumi District Hud Hussein naye agamba nti akooye okubeera mu kyalo gye bamusindika. Bw'atyo ne yeeyongerako mu maaso yagenze Mbali wano mu Northern Division agamba nti ayagala kubeera mubaka MP Mulambira bino ebya RDC awulira bikoye naye nga Mbale gye yeepikira erimu ab'EPC. MP to be Mbale Industrial State Division. Mwena ab'Embale abava mu Mbale Industrial State Division. Bannaye mbasaba muntume ngende mbakiikirire. Ate ng'eyo omukulu amanyiddwa nga Matiya Kasaija ali mu myaka 80+ ono ye yabategeezezza nti akyetaagirayo ddala ekisanja kimu bwe munaakimuwa alina by'ayagala okuggusa we binaggwa ajja kubanga akola ki abasiibula mu butongole naye nga ffenaawo si mweteefuteefu kubanga ate asiibula. Ngenda kuwumula olowooza nti ndifiira munnankayi munnankayi ngenda kuwumula naye nakugambye waliwo ebintu byesobola okulaba nga kutte ekkannabyala ate bwe ntunula mu kunankanya bonna abanesimbyeko nga kiraba nti abantu abajja kutuukite abavubuka besimbewo bo besimbewo mbakube wansi kakati omwaka manya ekisanja kiri nja kubalekera. Njagala ngende mu nte zange naye nga sirina kintawanya sibe nga susuuza ninywa amata.
Oyonga bwakayanira okuddayo Minister of Water and Environment omukulamanyiddwa nga Samo ategeezezza nga bwakitadde 2026 tagenda kubanga ate addamu kwesimbawo mu byabufuzi. Jjukira nti ono abadde akiikira Kapchorwa okiwulira municipality yategeezezza nti agenda kubanga awummula asobola okubanga ate anyumirwa ka pension ke ng'ali wamu ne famire ye ebbanga lyaweerezzaako gavumenti ery'ebisanja bibiri lyeryo likola ki limala. Atenga ye security minister iranga ono ye Rujumbura County MP omukulamanyiddwa nga Jim Muhwezi agambye nti yakyanoonyeza ddala akalulu era ng'akoma omwaka gwa 2026 asobola okubanga amaliriza ebyo byeyatandika n'abasaba omuwa akalulu bwe kinaaba kiwedde mbu tajja kudda kyekisanja kye ekijja okubanga ate mbu kisembayo. Atenga tali yekka omulala wuno ye Deputy Prime Minister amanyiddwa nga General Moses Ali alina emyaka 86 naye nga obulamu bwe tebuli stable bulungi buli omu kirabwa n'ayonka. Yakomyewo era nga yagenze maaso okubanga ate ajjayo nomination forms ze ayagala kuddamu kukiikira abantu ba East Moyo mu Parliament. Ono yaliwo ko mwaka gwa 2021 wabula nga ate mu mwaka gwa 2026 yafiirwa akalulu so nga ate yasobola okudda mu 2010 n'aweebwa akalulu era ng'okutuusa kati akyali mu kifo kyekimu ekyo wayagala okubanga atera akomawo. Olunaku olwaleero bo bannakibiina kya National Platform nga bakulembeddwamu omukulamanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi, Betty Nambooze Bakireke, Nyeko Derek n'abalala bagenze maaso okubanga ate bakyerako omukyala amanyiddwa nga Shamim Malende wali eri Kenya gyali gyafunira obujjanjabi naye ng'omukulamanyiddwa nga Bajjo yagambye nti ono awummule kuba agamba nti mulwadde ate Parliament ye yamutuusa ku kino ajagaza ki agirekera abaki abalamu nagambwa alaba ageze pressure alabika tagirina kubanga ono yitalabawo bulwadde era ye mbu dokita okusinziira ku ndaba ye gyalabamu ebintu omukyalo ono mbu si mulwadde naye nga Bajjo naye tava ku kitanda buli ssaawa abeera ku kitanda nkooye mukama nyamba weewaawo ebyo byonna nga byogerwa y'omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika ng'ono speaker wa Kampala Capital City Authority yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate akima nomination forms agamba nti alina okujja Shamim Malende mu kifo waali. Atenga ye mutabani wa General Kasirye Gwanga amanyiddwa nga Kasirye Gwanga Gavin Junior yaggyeyo empapula ku kitebe kya NUP era nga munange ono agenda kubanga ate naye yeesimbawo ayagala mitiya neeyo emulabire ddala oba okitegeera 2026 so embeera yo bwetyo bweyimiridde saidi eyo y'omukulamanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko ng'ono ayagala kwesimbawo ku ntebe y'obwomukulembeze w'eggwanga era ng'alina ekibiina ekikye yavuddeyo n'agamba nti ye nga ye owa Ecological Party Uganda ayagala buli candidate anaagenda maaso okubanga ate ajja mu kibiina ekikye abeere ng'akeberebwa oba tayinaamu wadde akayaga mu mubiri gwe tajja kkomaoko alina okupresentinga certificate eraga nti obwongo bwe buli sitedde nnyo nga bw'okiwulira era n'agamba nti just bulowooza pate ki eyinza okubanga ekera ku makya ne complain nga singa lino liba liyisiddwa nga etteeka mu ggwanga lya Uganda yabadde agezaako okubanga ate akuba ab'ekibiina kya National Unity Platform. Kyaddaaki akakiiko k'ebyokulonda kawadde bannakibiina ki People's Front Force Federation bayita aba PPF ebbaluwa ekakasa ekibiina kino kati PPF kibiina kya byabufuzi ekijjudde ekibiina kino beekutula ku FDC nga bw'obalengeraawo kaakati baakoze ekyabwe era bagenze maaso okubanga ate bakiwandiisa mu butongole. Ebyo bye bibeera mu Museveni agabudde naye ngate ensi eziwerako ddala 7 eza Africa ze zimu ku nsi 12 eggwanga lya Amerika lyezategeezezza nti tezijja kubanga ate ziddamu kuweebwa visa oba okitegeera ziri banned okuyingira bannansi baazo bali banned okuyingira eggwanga lya Amerika era nga mu nsi zino mwe muli ensi nga Chad, Congo, Brazzaville, Equatorial Guinea, Eritrea, Libya, Somalia wamu ne Sudani.
Bw'otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamaga kankwanjulire Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri Ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 beboka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Aloysius Bugingo omusumba w'endiga z'okukkana n'okubaako byayogera ku famire ye gye yaleka emabega omukyala amanyiddwa nga Tedina Luswa naye yavuddeyo n'abaako obujulizi bwawera Mukama Katonda so nga ate waliwo akatambi akagenda maaso okuba nga tekasakiritinga ku mikutu migatta abantu ng'akatambi kano bakalumiriza okuba ak'omuwala amanyiddwa nga Winnie Bugingo ng'oye muwala wa Teddy Bugingo ne Aloysius Bugingo owokubiri gwoyinza okuyita second born. Yes, likira okutunuulira omwana w'omuntu tunuulira Katonda. Ensonga zo zikyuse ozikoleki ozitunuulize Katonda ajja bikola byonna. Era eno wiiki yakola ki? Yakubitunuuliza Katonda. Yakola ki? Kati nkugambye ali China kumakyana kede nangamba mami network tutawanya obudde bwaffe bwe tuzuukukirako buba buzibu naye njagala kwogera naawe. Katonda kubanga mu kino ekiseera abaali balowooza nti obwana babukasuse tebujja kusoma abujja genda ku street bwetunde bali powerful. Katonda akola muffe ye Katonda. Mukama yeebazibwe. Ekyewuunyisa ekingi yaŋŋambye bwe nali mbatwala ku kisaawe kubanga bonna baagenda n'oli omukulu yagenda kwadda era naye telecom engineer bayinginia bombi babiri nze mama w'abayinginia nze Katonda yampa sitani kakolime sitani kakutame kakola atya Katonda yakwatse ebiri n'agikola ki. Nali mbatwala ku kisaawe ku Mande bayinginia mother of engineer kiyinza okuba simanyi Luzungu naye abaana bange balumanyi. Abaana balumanyi kati wanje waliwo bino ebintu ebitambula ebya Bugingo. Akatambi kende manya ka voice note kempulira akamuwala Busonye Winnie Miracle naye empanda gyawanda sooka owulire. Ekisooka alimba bano wayogera nti mama alina ekikulukuto yalowooza nti ensi egenda kutulekawo ensi egenda kutukyawa egenda kukyawa maama naffe tukyayiremu kubanga ebyo ebintu byayogera ebyekikulukuto kyali talina byogera tutalina byogera mu bantu kubanga abantu ebyo si byo balina obbagamba
ebintu byali bya mu nnyumba naye novaayo nga ku maama waffe nga walina ekikulukuto kati kwegamba ebigambo ebyamuvaamu nga si byali badde ayogera obugabirizi bwa bulina ssente azirina naye ebiseera bye twamusabiranga obuyambi yatugamba nti talina ssente azimalidde ku maama waffe ziba zigende ku maama waffe naffe netukola ki netumuleka n'essaawa zino ali mugamba nga walina ssente agamba nga wali mu kutulaba agamba nga wamisinga Isaac ssaawa zino nenyalira bugimu takyalirina Isaac afuna tatawo omupya tatawo omulala gw'alina kati ssaawa zino gwamanyi nga taata we kubanga ti ye yatulekawo dda nga yatusuulira yatuvaako nga tuli ku lwaffe ffekka kati ssaawa zino Isaac sinaye bujingo Isaac alina taata wamulabirira kati talina buzibu bwonna kubanga kati atugamba nti atumisinga nnyo naye ng'ekyamazima yagambanga Uncle Richard Mbega mbwabegera maama wange namutwalira ebintu byamubuye omutwe gwalina emmaka nga yalowooza nti nno Uncle Richard Mbega maama waffe gwakolagana naye so era maama yamugambako aveeyo eyo amuwa omulimu eno omulala naye n'asigalayo kati ebyagwawo bye byagwawo tasfe gajja gakubamu Uncle Richard galyokuba ye kati kwegamba ebigambo bingi emboozi nnyingi kyenabagambye ensonga y'ekikulukuto abantu bayinza gyerabira Uncle Richard yali dereeva omukulu yali amususpecting okubeera mbu nno yatambuza ebyama ate namususpecting nti nno yali akwanira makula omusajja omulala Uncle Richard n'afa dereeva omwana gwayogerako Gulambalamba ngenda kubanga ate nkusiibuzaawo omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we amanyiddwa nga Baby Itongo Kyagulanyi. Bano basazeewo okubanga ate bejjukanya bazzeeyo mu kazigo kaabwe gye baapangisanga emyaka 2 emabega ng'obulamu babutandika butandisi. Era ng'essanyu lye bafunye libadde lya Moki wa Gonja. Badde PJ atakuumira mpeera bankuumire mweraba. Yes, yene nyumba ya kitwana bila edinisa lyo. Lindako. Iri no bananga. Nekikomera kikino kyenyini tekikyukanga. Tekyutwana bilanga awe manji wowe edinisa lyo. Yes. Nana twana bilo olumwe nawanazanga ndi mulwadde. Ojikira wanazanga ndi mulwadde. Nga newase. Teweebuuza nti wano twatuuseewo tutya. Taata yannoonya ku mulimu n'agamba nti bwe tunaaba tuddaka tukyame ku kifo kye twali tupangisaamu. Nange sigamye. Twambukira wano bazimbawo ekizimbe. Naye ndabirwamu zo ziri waazi. Kanyanya ku ebyennyanja byalinga. Bibiyo bikyaliwo. Naye tuyita mu lujja lwamu yakolebwa. Wow. 20 years. No. Yes. No, twava wano ng'olina olubuto lwa Solomon. Ng'osuliridde kuzaala. Auntie Solomon is making 20. Wow. Yes, Auntie, that's 20 years. Solomon. Mbazimu n'emyezi it's like 20 years of summer. Wow. Babiti twali tutuwetera wano. Eno tealiwo. Lindako. Wali wadwaka. Siwe wani. Twayambukiranga wane no mu maaso naye ng'ekkubo baalikola batya lyavaawo. What? Twayambukiranga wano. Yiine ennyumba gye twasulangamu. Naye Oliotya nyabo. Batuuka batyawo. Oliotya. Batuuka batyawo. Kuba likyali. Oloba opposite waffe twasulanga muno kankyuke. Oh my God. Yes, yene nyumba ya kitwana bila edinisa lyo. Lindako.
iri no bananga nekikomera kikino kyenyini tekikyukanga kyekyo twanabiranga awo manju owedinisa lye yes twanabira olumwe nawanazanga ndi mulwadde ojikira wanazanga ndi mulwadde nga nebase wafuta sula ye mmotoka sobola okuyingira tukongone wano wenyini tukokere tugende tubabuuzeko benyini abali mu nyumba yaffe linda ako taata wagule geti nzigule eno geti teyabeeranga kuki bana motoka ya Ferrari banange tubalamusiza mukusenyi obabu akobo we are infringing on people's privacy. Do you know that? Hello? Tujiku camera. Are they okay with us filming them? Ask them. Wow, we just visited here briefly. We used to stay here, you know that? Do you know that? You don't know. This was our house. Doctor yaberanga wano. Doctor yaberanga wano. Doctor aline bali mu nyumba endala. Eno room nene kuzima. You know that? Yeah. Tubabuzizaako katugende tutwagala batisa. Baneiba we bali? Baliwa. Ani asula muri? Katubabuzeeko. Ani asula muri? Ani asula. Bobi ekinabiro kyabeeranga eno emabega n'ekikyamu. We are sorry for invading your privacy. Twagede kukyalako wano, tetwali tusula wano ne badi. Kale gyabo. Noikiriza tukukwate video. Tina ensonga. Kale. Fani ababeera wano. Hello. Can we say hello to you? We are sorry. Wow. How are you? We just visited here randomly. Baby and I used to stay here. This is our house. This used to be our house. This is where we had our first child, Solomon. So katuwade tugende wakane tugamba katuita. Hello. Kane mutusonyiwe batawanya. Tugambye katutuukeko wano we twatandikira. Tulabewo. Nanaye mjebale. Mutumanyi fe. Mubadde mukimanyi twali tubeera wano. Bali baba bulirako. Landlord ya akyaliwo. Mama. Omukyalo musoga. Mami yafa. Yabeeranga wali waggulu. Yeah, ate mwami we. Oh no. Nga kibi. Twalinga tusula wano. Omukyalo yatugumikiza ntumala emyezi nanga tetunaba kusasula. Oh no. Oh no, sorry. Kiryoke ku filminga Kiryoke ku filminga. Kakati babi elo kitchen yaffe. Kitchen yaffe. Twenga tusula zino rooms zibiri, right? Ziri bbiri era. Wow. Nanaye tuve wano taata. Banange tubala omusista musonyiwa okuyingira mu privacy yammwe. Tweyanziza otubuuza. Kale nyabo. Banaye batusonyiyire ddala. Zifeze tufunanga tuli wano. Kale mbere bulungi. Ogamba otya ssebo? Obeera wano naawe. Musonyiwa okujja mu privacy yammwe. Nze nali nsula wano. Wano bulizo wempulira nga ogamba wali obeera kanyenyi. Wano wenyini. Naye kinomye landlord waffe watugambye yafaanira. Omukyala yali ono ifupi wayi sikwagala kino. Abakiyita Modric, do you know me? The man. People power. I like people power. Many people power. Kale banange tubabuzizaako. Kale mukama bakuume. You are renting here. Yegwa Pangsao. She's almost how your age was. Yes, exactly. Kale banange mukama batukuume. Era bana budomola we buli we bwa. Obudomola we bitwafumbira ng'omwemere. Babi. Nemanjuka space kakyaliyo. Banange. Enseno.
naye kinaabiro bakiggalawo emanju babaddewo emanju baleka bazimbayo zino zonna tezaaliwo waliwo ekiriyo kizimbe kinene kiiki big apartments kale bannange tubalamusizaako kati oli fiti kakati olaba awo wetubadde olabawo awo wetwali tubeera ffe Kampala twamuzaalira awo banaye katubeerekereze mukama bakuume tubalamusiza It was so fulfilling kuja singaze najjawo kono mwana wange era tubadde buli lunaku mbalagawo gamba we twapangisanga nga bagamba when will you pass by we need to see that house no mano bachefu wali kumpi ne rasta bwentyo wennyini konye ku ngombe wafuuka akamwesi wafuuka akamwesi opposite akamwesi n'ennyumba nga yafuuka ntono obulamu bwo taata bwe bwageja ennyumba tefuukanga ntono obulamu bwo bwe bwakola ki lwakataka yabeerangawo nga neiba waffe ennyumba ene obulamu bwe bwakyuka wow